Ali karo omuzibu gwe bade bagamba. Kadde mwawe. Mbiri doziraba gwe. Mukalo omuzibu. Ayine ensawo omuzibu gabana kola mungu. Ela mukwata ka video mbwa komao. Abatulaba mmonya akayimba ako olabe kalo gwe tukunyumiza gwe tugenda kulana kusoma zimukaga. No akalabeko nakusoma zimukaga December kigenda kubeera kijjobi kwolo. Kazebe kapa agambye. Agambye tebaka. Omulu kazebe kapa agambye. Aje ali muumura. Agambye kali kazebe kapa akulabye. Tata wange agambye ati. Tata wange agambye omwana wange kalo nali mmanyi yatandikira mu Golden Band. Yatoba nda. Yachikuwa. Nani natoba badani sitata wange. Nebwa abantu bava wala. Munange sava waneno kakeeka. Nefe abatandikira mukungula katuli bulungi. Danka nenda tuyogera bwotyo. Wena danka nikwe nganja kuleta obufaananyi buli. Otaka nantanga amaso negakuluma. Otuli akala amaso negakuluma. Negajjako ekifu. Ndi kati kalo ovo wano. Ovo otya wano. Nenzirawa. Nojja kuyingira Golden. Okuvaawo eyo no studio gye twakolamu oluyimba baali bansayininga omwami ali eyo bamutajjeemu yandaba mu talent nansayininga. Jemba yali nanyini gundi eyo. Yali producer mutajjeemu. Yes yakola oluyimba olwo. Yasayininga omuzibu. Yandaba mu talent nangamba nsobola okukola ki okuyimba so wenavanga eyo ku ssomero twayitanga ku studio netugendanga nalina mukwano gwange wagwempita brother wange Jimmy Batto. Yagwe twagendanga naye mu studio. Yali Jimmy jali. Gwe twagendanga naye mu studio. So ne bansayininga tukoleza ennyimba waliwo n'akalala era Jimmy yakawandiika. Ne bakola ne video naye mwami Jemba alaka yagirina eyo video teyafulumaba. So ate kati okujja mu Golden Band era byakubeera nnyo ku studio ne bakonectinga wenafunira Winnie Duncan Winnie omumanyi yali mu Golden Band. Winnie yankubira nakonectinga ku Golden Band nenzija nesanga abakulu aba Golden Band nesaba ekifo ne bakimpa tebangamba nnyimba bulungi ne bampa ekifo. Ani connecting out Golden Band. Kati wentandika okunyumya olumu ntunyumye kuveeyo okunkonectinga ku Golden Band. Yali Winnie. Waliwo omwana muwala muta Winnie yali mu Golden Band. Kati by then baali banoonya abayimbi mu Golden Band jukira ali mpya. So nga banoonyamu abayimbi abato abasobola okujoyininga. Kati Winnie yali yandabako Samuel twali piano competitions zye twalimu. Nafuna contact yange nakubira nangamba nakulyako ng'oyimba mu competitions zye twali wano mu Golden Band baagala ki abayimbi wandibadde ojja n'osaba ekifo. So nenzija nensanga papa nenjogera naye baali akubat Theatre onabasanga nenjogera nabo papa nangamba kalo nakyali muto wansi tosoose nga bona ewe nali nfaanana Very young. nangamba ng'okyali mwana muto sooka omaliza okusoma olyoka ojja okole ki oyimbe. Naye bwe yabiŋŋamba ebyo tiyali tanampulya bwennyimba naye gyeyantunuulira alaba nga ndi mwana muto nnyo okuyingira ebintu bino. So kati omwana we nangamba Winnie nangamba bani yogerako ne mama Junior. Mukyala Catherine Kusaasira. Nangamba nze omanyi okuyimba bajja kukuwa. So nenjogerako ne mama Junior nangamba nyimbiramu buza bwe namuyimbiramu ate nankwata nanzirwa papa. Nangamba omwana ono mumuwuliddeko bw'ayimba tinedda tetunnamuwulira. Nagamba ono kyekinu kye tubadde tunoonya mu Golden Band. Nagamba omwana ayimba bulungi nnyo tumuwulirize. So bampuliriza bagamba jangu enkya ku kalenda. So enkeera nenzija ku kalenda emakingo nensanga wa jiketi. Jiketi we namusangawo nagamba gwe muyimbi gwe bangambye nti omanyi okuyima nti yessebo nangamba nkwadde omulimu nga talina kye yawulirako banyimba ntya ze yangamba gwe gwe bangambye ayimba nti ye nangamba nkwadde omulimu. So ku lunaku olwo lwennyini lwe yangamba nti waliwo omwami atunda ennyimba naye aludde okulabika naye singa abaddewo yandikuwaddeyo akayimba ne tukagula ne tulaba bw'okatuulamu. So olunaku olwennyini bwe baayogera ekigambo ekyo Judas najja eyali aludde olabika
Nagamba ng'oli wa mukisa. Ate kimanyi okubuuza kitegeeza awo mutandikira Judas watandikira So okumanya. Judas bwe yajja n'ennyimba bbiri ku CD ne baziwuliriza ino n'omukisa omwami naddala tulabika naye aleese ennyimba. So ne bawuliriza ennyimba ezo ne bangulira oluyimba ku olwo Hajiketti n'asasulira oluyimba asasulira audio n'asasulira ne video ku lunaku olwo. Oluyimba olwo terwafuluma. Yes, terwafuluma. Kati we twagenda mu studio eyo okurekodinga ennyimba Judas yatoka oyogora nno Judas oyo nga yantawaanya oyo. Judas kitegeeza awo kati awo Judas bamunkwasa mu butongole. Naye bwe twatandika okubeera ffenna natandikanga okujja mu studio okukola zi demos. Eddoboozi likole ki ligume n'okumanyira kubanga nali yeesinyimbi ebyo naye saayina nnyo confidence yakudda ku microphone nkole buli kyensobola. Kitegeeza nga like business kugimanyi nebyo nali nyimba ng'oyimba mu kunyumirwa. Kati Judas natandika okunyimbisanga demos. Kati bwe oyimba demos ebyo eddoboozi yongera okukula n'okuguma. So bwe nayimba ennyo mu nnyimba ze nayimba eza demo mwe mwava nsika. So bakwata nsika ne bagamba ate kati luno lusinga luli. Ekitegeeza nsika yajjawo yalemesa luli ofuluma. Kuba bwe nayimba nsika eddoboozi lyali likuze bulungi singako luli lwe nasooka okufuna. So ne tutansika oluyimba lwe nasooka okufulumya nga ndi mu Golden Band. Officially nti 4 years back. 4 years. Kijja kitya 2015. I mean 2015 was 9. Yes. 9 years. 2015. Mbala zino 4 nezeri 5 years. 9 years. Yeah. Oh. So what when I joining a Golden Band. So Judas. Ate mwami oyo ani tata wangu oyo Kazibeka. Yomu kuba asinga okukona Monte Carlo n'atongo oba omwana oyo agenda kuyimba. Because nzijukira kila we yali mu Cream Production. Tulina ekivulo kye twagendako nga bagasse Golden Band. Cream Production. Kakati Golden Band yasookawo. Kati mu baana abaali bayimba ku stage naliko. So bwe navaayo adi nanyanjula wa Mwami Kapo nagamba omwana muwulidde otyo yamuyimbi yonna sayiniza n'amugamba omwana ayimba bulungi atajja kukola. So be bamu kubami abankuzizza mu industry muno nga bambuulira kola kino okukola bwoti tambula bwoti. So taata wange era gy'oli yonna ng'owuliza nkusiima nnyo kubanga waliko ebigambo bye waŋŋamba mpaka ne leero nti bwe nkusanga olina bingi by'oŋŋamba ebinnyongera okubanga ntegeera endongo eno n'ensi eno. Waliwo mwana Lighton Namubiru Lighton. Oh, the beautiful. Lighton Namubiru ali UK kwali angambye omwana oyo ayimba agambye omwana oyo ayimba Lighton Namubiru akutumidde bangi nno ate musumba ayagala ki wayimbyeko mukyaki wayimbako mukyaki era bwe tubeera nga tukula ng'olina mu ttaala tosobola butayimba mu kyaki. Nakulya mu kyaki ekereziya Namugongo wa kugundi nze ndi mwana wa wano kyalo wajjala kyalo wajjala Namugongo. Gundi agambye sijja kumwogerera naye nga kwaliko TikTok eyo Lighton Namubiru alina obubaka agambye akwagala nnyo. Lighton mwagala nnyo nange bambi. Akwagala nnyo. Thank you for following. Nakani njagala onoonye ku mwami Mzee Kazibeka Paawo. Munoonyezaawo awo kweyo. Alina ekigambo kimu bibiri kyayagala okusuulayo. Okay, ne Yasinike. Yasinike wese. Ibiri Yasinike awuliriza message. Promoter Yasinike. Wakabi. Agambye mboga ndakana bisome. Agambye omwaka guno alina eshya Sabata. Naye kyo gyasinza ate okwesunga yesunze eshya Kalanando. Omwami oyo bambi kyemwagalako kiri kimu. Nizo basi namusanga mirundi mingi netwogera bingi. Naye buli kyanjogerako oba anjagaliza nnyo ebirungi nti era nzikiririzaamu nnyo nti newemba sina namba ye
naye otwesanga twogerako katono naye buli kyayogera nkintuukako atuma ababaka ne waba yalabye ekintu nga tekigenze mu maaso ku brand yange tekigenze bulungi omuntu akuba essimu naga Judas omwana lwaki mukoze bwe muti ne bwe muti so mwami yasimanyi byonna. Okay. Yes sir. Again mushoze yesunze eyo. Yes sir. Ira tamanyi naija kusupportinga in one way or the other. Amen. Are you ready kusupportinga ile zimu kushoze yesunze. Era zino yakigamba lero kumbeo. Mwenye munda kwa support. Nagamba supporter wanja kula table. I'll support her wanja kula kino. Yes sir. Ukitegera nga kiri confident ninga agenda kusupporting in one way or the other. Nzikiriza ekyo kubanga eshow yange agirimu nnyo like asobola okuba n'agamba Judas lwaki mukola kino Judas mukole kino kitegeeza atambula naffe naddala ku kintu kino ekya concert. Nina kyembuuza Judas kitegeeza Judas mubadde ne Judas 9 years now. Yes sir. Kuva joining a Golden. Yes sir. 9 years. Yes. Enkola yali etya back then. Enkola yali etya back then nga mu kuchuzinga music ngolaba kati budde buno bagamba kangezese ku example ya Swangs. Nti tugambe Joelo ya managinga Vinka gundi ya manage okitegera. Nti back then manager wo nga webakwasa tugambe Judas. Nga yaba responsible ku music wo. No muchuzinga. Ebbanga lyonna lyembadde ne Judas. Music tumulonda naye. Asobola ofuna oluyimba n'alumpeereza nangamba kalo kiri kitya nange nempulira nemugamba kiryoke oba kibulamu ne naŋŋamba kiryoke oba kibulamu. Sebiseera ebisinga ayinza okutegeera oluyimba nze ne sirutegeera oba ze nendutegeera naye ate nzikiriza nti amanyi music nnyo oba okuzinga kuba yali muwandiisi ate yampandikira ku nnyimba ezankolera so mpuliriza nnyo ebigambo bye era ennyimba ezisinga obungi zentadde yazironda Judas. Yes. Kati ate obuyambi bwa gundi bwajja danga bako kyobuza obuyambi bwani soka danga no sina bigabe mu soka obuze mama atoye byonna bimanyi danga ni bubuza bako kyobuza sirise sina nyo kinza oba toli wayogera nnyo bako kyobuza kalo no sina kinza buza kalo kuba ebisinga bimanyi yes abange yebuuza kati kwalina nnyo okubuuza nkaye bulizo omuwuliriza ndikajja kuwesa bulizo nina engeri olaba ogambye kuchuzinga music mu back then batugambanga nti ebintu bya bandi awo bungusululundo oluyimba bokulwandika oluyimba nilubeera yeeyo okumala omwaka resistance like challenges wasanga mu band choosing a music no mu band ebbanga lye nalimu lyonna yali umbrella emu fenna mutuli naye buli muntu yali akola bibye tebakugamba nti kola ennyimba bwe ziti teringa Swans nti nno ennyimba buli omu zaata kampani ina okubanga ezimanyi kati ffe twali mu bandi emu naye buli omu ng'akola bibye buli omu ashootinga videos ze buli omu afuna ennyimba bwobwe wabula ng'ekitugatta yali stage finance byonna byali byange oba ne management gye nnina ate mu bandi zali mu bandi naye nga nnina manager Ajiketi ne Judas so ebitugatta kiri kimu stage nti batutimbye wali e Masaka ffenna weetuli naye engeri gy'okozemu oluyimba lwo gy'okozemu ennyimba zo engeri gy'ozigulamu byalinga bya muyimbi kinoomu naye awo nabaweera obuzibu nti ekitegeeza empalana zaali nnyingi ate zitya competition yaliwo nti omuntu omuwa waliwo oyinza obeera mu kibiina kyekimu naye nga like eddoboozi lyo lirina bwe lifaanaganamuko terina byali lifaanana nati kyeŋŋamba ngezesa nti libako gwe lifaanana olaba interest oba nga mulina audience emu gye musaavinga mulina audience gye musaavinga audience yange ogirabe kuba bato n'abakulu
nina enyimba zikuba mu bbaala nyimbayo ate n'emikolo nsangayo sayina challenges zenayina nga ndi mu kibiina ekyo buli muntu yali akola bibye era music bwemuwuliriza obulungi ali different ze music wange mwawufu nnyo wabakama bange bwowuliriza obulungi era owulira nti byalimu obutototo like lyrics engeri gye bazikolangamu zaali za myaka gyange okitegedde nikirala endagaano zino zemwasayininganga twasalinga mu contract no amanyinzi bendaba ekintu ekiriko ssente mbozi njiyimiriza right onamubirwa abuuzizza ayagala kusupportinga Kalo emmeeza ya mmeka bambi kinyabo Lighton yayogedde yansobeza dda kebera ku TikTok oyo Kalo Lighton abuuzizza emmeeza muddiremu eyo Lighton ya milioni 3 mama tuzibala muzere waffe ya milioni 3 pound mmekeza abitegedde omwana pound Lighton akyabimanya ebyabwe abitegedde pound 10 bikadama rero igabubbi ziba ziyise dola $10 wasinika pound 10 wamakula lavu ate naye alusobola kase kulagana kasa contact yagirina ategedde contact yagirina nekyewunyisa Lighton kyali wange tweyagala nnyo ne tetulina nnamba kyempereza nekagenda kugikuwa kuwanda bano mwachafutefu ogula emmeeza bangambye ziba paundi 642 ziba paundi 6 something ziba paundi nga 6 ajja okuwolo 6 ajja gula emmeeza nti nina kyembuuza dakala bade nakyoga nti contracts ezaaliwo how are you signing contracts kati nze bwenali mu nganyigidde mu Golden byaliwo okuko ne basayininga naye agiketti tayina nekimu kyeya like ebya contract yamala n'abivaako n'agamba ono mwana wange contract nava ku contract n'abivaako era nze agiketti ebbanga lyantereddemu ssente ze tatulangako n'aŋŋamba nti mpaayo omutwalo era nze ne bwenkola ssente zange sina percentage nze ndi mwana we nze yanzaala I'm telling you ebyo ebintu abasajja mikisa gye basanga ne konsati yange yiye agikoze tanaŋŋambako nti mpaayo ssente bweziti simanye za stage tezimala naye nga ebbanga lyonna lyantereddemu ssente ze paka wano dakali yakwe emitwalo 5 kakira wano kawogerera gabi yakwogera biti obukuliza omuyaka kiri kimu naye nti gwe sendeyo zikulumanga nga makeera naye omuntu yenyekatibazakyenda agiketti nti ye muntu ateekamu sene talina nfunirawo oba kyaita kuzaala omwana kati kindawo kyakola kukalunando like music naga let's do music kitegeeza alina passion ya music yamanyi just yalaba kyennina talent gyennina n'alaba n'embeera gye najjiramu nga neetaaga buyambi kati mu kwetaaga obuyambi kakati n'agamba ono omwana alina kusooka ate kukola kwetereza na famire ye kakati muggyeko ki asigaze ki era nze gwe mukisa gwe nafuna mu industry eno kubanga si kyangu nakigamba because singa saafuna ye bingi ebiri muneno oyinza okukozesa ensobi nnyingi ng'abawala naye ze mukama yabintaasa wenaalijja wenanoonyeza ennyumba sente z'ennyumba nga ntandika okupangisa because okupangisa nakuyiga nze mu Golden Bank nali mwana muto naye ate okuyiga okupangisa zaali ssente za giketti naŋŋamba kwata ssente ofuna akanyumba otandika okukola ki nasasula ennyumba paka we natuuka nga ntandise okusobola okugisasula kati yakutangira atya kati okuntangira ebintu ebimu abakyala abo aba Golden Band era mbeebaza nnyo kubanga wenali nakajja mu Golden Band nga sinasula sifuna nnyumba nali nsula wa mukyala Katani kusaasira
ewaka awo nyine wenjagala tutandikire kati ninyo wenjagala wa Madam Catherine kusasa bakutangira bati abasajja ante mzija kati wenabeera okay baby tonswaza abange bonna babulidde tinontwala kati jangu nyige komasa Mami Bobo Mpima okuva UK Mami Bobo Mpima okuva UK akutumidde agambye akyali n'ennyunda abe UK wabalekamu ennyunda y'amaanyi abantu be UK banange twabakuba omuziki era bw'ogenda mu Europe oba n'ogenda Denmark agirinya najje Denmark ngenda kudda ssaawa yonna aba UK tukiddemu agambye abe UK twabakuba endongo na Afrigo Band basiima Afrigo Band weebeera subirawo ndongo kalo natongo bale kuyimba oli omuntu ayimba n'olowooza success card ya Christmas obadde kalo nakyo kyatunyonnyola emboozi ebadde nakade ebibuuzi bite biggwa ntegedde eddalu biwangambye byalina abulako kajuga mayinja wadde tukyali wali eri kati emboozi ya bakusindise ewa mama Catherine obadde ongamba nti nabiyitamu otya okubanga kuba kalumani lwaki njagala story eno enkutteko nti abawala bangi abatasobola olumu kutuukako ninga kwawe bali ku radio bo inspiring abali ku university abali mu bufumbo abali mu kuyiiya bakola ng'alaba biganyeemu kuba trust me ekisinze osula abawala mu buzibu abawala emitima gyamwe giri weak kasita ogezaako nekigaana decisions zamwe ziri so weird ngodda wanneeke ebintu ebyo nkubuulira mazima nti abawala daka ninimbye nti abaana bajja mu ndongo ebizibu bibasanga byekuusaako awo byekuusizaako ddala awo nti bwe batuuka ebimu odi aganye vidi aganye era nina ekintu ekyansanyula bwe wakwata n'ogamba nti ngenda kukolera Ruth Ngendo video gutumanyi kyekimiininga niye waliwo abaana abasanze ebizibu abafunye endwadde nga lwa video ekituufu kiri nti olaba inze manyi mpulira nnyo abantu bagamba bayimba bandi abo omanyi wanena okubanga oyimba muziki wa omuyita bandi olanga alira okkonjimo naye nze kyensinga okuba ndi proud kubanga nyimba muziki ono kubanga ekisooka tayimbika tamanyi kuyimba ekyo kyekisooka ekyokulala wenali ndi mu bakulu abo bintu bingi bye nayigirayo era nze ndi proud nnyo kubanga ate natandikira gye bali bingi bye bamponya bingi lwaki nyimba muziki ono nakitegeera kuba bbo lwaki muŋŋamba nnyo kalayimba kubanga mulemerako kubanga mmanyi mu bbanga ettono muziki ono kyankoledde nekyakyusizza mu bulamu bwange kati nina ebintu bye nayigiramu bingi nti famire eyo yanjigiriza ebintu bingi nenkuza kati nemponya ebintu ebimu abaana bibasanga okitegeera nti wenavanga mu shows nagendanga ewaka Oma Junior nagamba kalo abasajja bo mu ndongo muno tolabanga banyirira abasinga balwadde begendereze abasinga basuubiza mu motoka bagagaba naye agagaba alina ekigendererwa be careful agikuwadde naye okugigaana togigaana bw'obanga eyise mu mikono mituufu naŋŋamba okubeera mwegendereza kwata mpola nagamba ssente ziweekoledde ziwooma nnyo okusinga z'okoze eki ne ze bakuwadde ennungi naye nga ziyise mu mikono emituufu so baŋŋamba nnyo okubeera patient n'okukola ennyo era nze paka leero ebigambo baŋŋamba byenkuliddeko ne kati byentambulirako nti ssente yange empoomera nnyo gye neekoledde kubanga mmanyi njijja makubo matuufu Duncan bako kyobuuza Kalo njagala njagala nnyo kuba Kalo omumanyi
chaliwo nek ate omanyi mmanyi mukwano mbuuza byowulya bye banjogerako nga bibamwogerako nga muli mu mboozi mukati omanyi waliwo emboozi oluusi kutabukako kati ekirya mutabani wange okujja baka ntunyumya emboozi kati ne kale mba naamwe wange atudde otunyumyamu emboozi kiba namukulekedde ne sabu kiki wali owulidde ku kalo n'omuwakanira mpisa mbi n'owakana okitegeera kawala kange nomukawayirizamu kabitandise kiki wali owulidde nga ekyo akikoze ntondo omuntu yenanyiga mubuuza kiki yali awuliddenagamba ekyo kituufu kati ate era n'ekyo era nawoludde okundaba sigenda kukigaana naye ate kyaliwo kemabega okitegedde kuba nali era nange ndi muto naye ate bw'ogenda okula olina ebintu by'olina okuyiga okontrolinga ng'entondo waliwo ezitajja kukolera oyinza ozikolera mu kifo ng'ogenda kwefiiriza kakati newenyiiga nnyo kati manyi we nina okukoma ngamba ate kati nno nebyenyiga tebingattako kati neneetereza olwokyali wange bamuyita Brandon ali saizi eri eri ku record abeera wakola ku makya agambye akutumira agambye talaba nga muntu ali talented nga gomuyita Brandon. Thank you for keeping CBS FM. Waliwo Janipi message eri ku WhatsApp awo Janipi we bali kumenya ku CBS FM Brandon Janipi sazi na wakabunye ngenda kujja ku sazi na tunu Brandon jema buli Janipi atunula jema buli dawo kyantu jema kwali pade mu kibi USA naye jema tomuwa mulimu ku CBS natava ku CBS munange atalagiwa alagiwa jema nyiga atugulire emmeza akubire ko atugulire wati emmeza agira gula emmeza jemo aina sente jemo ina sente za ddala mami poli na ngambye okalo ajazo connecting kalo ne jemo yagamba ajagulira kolabo sente zona bweyagala jajigula ya buyimbi we akulete tudogere kubirala nti Karo nina ebintu bimu byezendaba mu ndongo okyusa bandi gwe twandigaye nti bandi oli idea eno ogijjawa okuddamu oba nkyogere nti urbanized band kakati nze idea eyo ogijjawa kakati kamba gwomu mu generation eno yakyusa bandi oli n'omuzza mu bandi ono gwewabavubuka kakati njagala mbategeeze ku CBS emmamba sabateereza ekyo ekigambo kiri kumwamba mukyogera nze music wange w'omukulu nizo okuwayo ennyimba esitaawa zino eziriko zemugamba nti zikuba ennaku zino zimuyita urban oba n'abazimba bagamba nti bali urban nga ziringa nsiko oyo gwokubye naye gwe mwakiteeka ku Karo Nantongo baabaana bonna basasha baliko mu bandi tibayimba bandi naye n'abayimbi batabeerangako mu bandi bayimba music gwennyimba okitegere kyegamba kati mwe mwakikwata bukwasi nze nyimba afrobeat it is not a genre of music nze nyimba afrobeat kingisa ayimba afrobeat abayimbi bonna basinga Chameleon zimama mia zigwa mu kamese tambo ate chika oliba maisa twabubuza kukola bemu nayomba yavira koluta saa babubuza kukola bo babubuza kola bo ne Chameleon yejjadde wewavu olutalawo tugenda fuluma kola bo ne saa ebadde no fuluma mwezi gulu naye nga bamanye bya concert siristed bulungi ndieno ndieri naye nga ndowooza bwe tumala concert lwe lusooka olwasa oyinza oduperforminga oyinza odutubanga surprise ku show ku concert kisoboke nakyo n'olupenya bali ku bandi tudeyo kati ku bandi kyakugamba nti mwe mwatuteekako ekyo nti tuyimba bandi netubavaako kubangezezaako kibanyonyi abo abatamanyi nekigaana ffenna abayimbi be Uganda abasinga ffenna tuyimba si gwe weka ne papa Misa ne papa naye ate abayimba music
gwe band ife ne bannamwe muyita urban gwe bayimba. Nina ekintu kyemmanyi tiddanka ndonanjulira ti papa yaddayo n'atereza sound wa music we ndozo kirabe naye agenda okuddayo okutereza sound oyo buza n'ajaluna agenda kuddayo oba yaddayo mabegaawo njagala owulirize kino muganda yaddayo yafuna inspiration kuva mu mmwe nanti owulirizaako papa talina kye yakyusa mu nnyimba ze ne style gy'ayimba ngambo cleaning audio wuliza taata yagenda mu studio nga bano gamba nti nakoledde wa bawo era kankolere wa baseball yalina enkuba gyakubamu ki afrobeat kati eyo nayinza omukuba afrobeat gwe n'omulyanga dancehall naye nga ate afrobeat papa talinakyusa ku ngeri gy'ayimbamu wabula sound akyuse n'enkuba y'abaproducer ekoze ki nti ogenda okulaba ogenda olaba omuyimbi ayimbye oluyimba kati nze omuyimbi oyo omulaba ali ku TV ayimba ennyimba ze zonna zayimba omukyalo ekitisizo zonna afrobeat kyenjagala okugamba naye ate weewunye nirako naye ate weewunye yetemugamba nti ayimba bandi yetemugamba nti ayimba bandi ani kati bandi bakikuteekako okoloka wali mu bandi kale olina kyenjagala okkirize nzikiriza eki nti music leka naawe alakala tukoleyo video ya pobi ni pobi abana bali mu pobi tebana kiba musiga awo haja abamuzaawo kusa ariko TV na BBS neddanka nifuluma mu studio mwe tukole niye kyembuuza nti kkiriza obaganda nti papa yaddayo n'akyusa audio sound nga bwokyogedde olina engeri yokyogeddemu kati kalo yagamba nkugambye baproducer ab'ennaku zino balina engeri gye bakubamu ebintu ennaku zino otegedde kati ennyimba za papa by then we bakubira baproducer balina ekyali kikubwa essaawa eyo ng'ekitambula era abayimbi bangi bakoleramu hits n'ennyimba naye essaawa zino baproducer bano ba baseball balina engeri gye bakubamu papa era agenda n'ayimba ebintu bye nga balina okubimba ono n'abikuba ne mugamba kati tukyusizaamu katuyimba abani ebeera ttaki ya muntu gyakoze eki nange we nakubuuliza ekibuuzo kyange nti idea eyo mwagijja kubanga ekintu eyo nkiraba wakikola ani mulala yakikola kati njagala nkubuuliza ennyimba zange leka mutandikire ku zinyimba zange we nakubira nsika ne kamese tambula ne nakusiima yes my prayer yaliko by then yes my then we nakubira ontuuka Dr. Hilda Manantwale wa producer yakobola oluyimba that is yali zuku naye era omuwulira si oli gwe muyita bandi muwulize ennyimba zange ziwulize bulungi bawuliza ompuuba bawa ye yaliko wuliza engeri gye yakubamu oluyimba olwo kanze tusoke tuluwulirize ebuuza nze olabinnemu olumutegeera nga mbeera muno olumu nenkaayana mbadde ababalemu ekitegeera baba bangi nti naye bwe nkitegeera n'abagenda okitegeera baba bangi nti nina ekintu ekyo kyendamuba okinyinyonyodde dankane nedankane naye tunakitegeera lwaki bw'oleeta kwanza bw'oŋŋambye otunyumizaamu tubadde off air nti bwe tunyumizaamu lwaki gwe kalo nga kalo nantongo bajja ne bakusiga ekifaananyi tono wa bandi naye ogenza okumpulizaamu beats zino n'ennyimba ez'enjawulo nga n'essaawa zino mwatambulira mu afrobeats ono ng'omuwuliriza ddala ekyo kiri kuba bo ki ekibajja kubayita ababbandi nze nakitegeera lwaki abantu bannemezaako ekyo ekigambo kubanga natandika mu bbandi nga tuli wamu bale ekigambo bbandi tekitegeeza nti style ya music kitegeeza abantu abali awamu abakuŋŋaanye awamu abakubisa ebivuga ebyenjawulo okufominga bbandi naye mmwe mwakiteeka ku bayimbi abalina zi bbandi ate nebuuza lwaki Sindi temugamba nti ayimba bbandi weebale nnyo nti Sindi ne basindi baali bameka baali basatu ate nga alina ne bbandi
Lwaki bo basidde naye ate boda bagamba nti bayimba bandi ekyo just simanyi mumaki wana Uganda wabayimba music Afrika tulina empupa otosobola naye tujja nga ate ffenna abasinga 89 oba 99% bayimba this kind of music I am doing bayimba afrobeat bayimba zouk afrobeat ballads That is Africa. yes kunyambala yabageeri oba era nenyambala ntesoboka kuba kaina nante muyambalanga nati kyekugamba ndi baliwo ekibagasiba baali enyambala yabo oba naye ate kati awo mba simanyi kyemwagala kubanga si nyambala manyi lwaki tojja kusanga mukyala Maureen Ntumi nga yambadde busomino bwenyinza okwambala bwana bwambala mujja kugamba ate omukyala atukoze ki atukoze ekyo kitegedde so ina okweteekamu ekitiibwa kye ne music gwayimba naye ate waneeno nze kyemmanyi omuntu wano okumuyita wa bandi ndowooza butalaga mabeere bweru ndowooza kubanga ffenna batakola bintu ebyo mulabira ddala nga tukyuseemuko nyashinge kintu kyenina ogamba abantu abawuliriza n'abayimbi tulina sensitizing abantu bali ignorant ogamba abantu ekiringa waliwo omuntu yagenda awo n'atwitinga agamba naye ono rapa yakubye drill naye nga drill tamanyi naki kyetaagisa rap oyo kumuyita drill tamanyi bivuga ki bimaking sa drill oshegeera making a beat kubeera nga drill naye nga akyogeza confidence n'abantu ne batandika okiripostinga nagenda mu comment ne bagamba abantu mulina osoma so omuyimbi wa bandi bamusensitizinga singa Carol Nantongo abadde ayimbira mu bantu abasukka mu 10 kibayita bandi nga mumulaba era baba baneminga amanya ti Carol Nantongo gundi bayimba wamu abayimbi 10 thank you atabona bali n'abasatu baba bala kati ngaba Afigo band thank you it is a group of people that sing together always naye omuntu wajjanga solo artist mumwejja nti ayimba afrobeat oyo muyimbi wa afrobeat gundi bandi jeri genre ejo bagikolanga nagandi kasitamu abantu bagitiza group but it is not a genre singo mweka genre yoita band just neke ojiwe muloja kuti nakalise kulimba simanyi baba abasokawo abasoka ba presenter abasokawo bachi kubanga waliwe bayita wano those are urban artists but nauliza what they call urban kalo kino kijje kunze oh my god ina TV zindabe yamanyi yo yali bagalo bekigawo kino bakikozesa nnyo bale to muyimbi tugambe papa bale nakolo papa Misasi Makula nga bagamba nti bale papa Misasi Makula mutu wa ngaje tulimo nedda abachogera bonna aba TV radio nendo za bakikola nafu yabaye best boy aina kyayogedde nti band is not even a genre. It is not. It's not a genre. It is not. Ogana music genre is that terimu. You go on Google and search. Tukisigaza no mu Uganda na Buganda. Ku Google otekemo kigamba chaka bati video gambi. Wanena bano bakala utamba na bombi. Yes. Utamba na bombi. Olaba kankubulyeko kino. Nze kyenategeera ku media yaffe. Buli bw'oyambala ng'ebbere teriri bweru. Nga akabina akamu tekali bweru oba loko buli wabeera nga bwebisse gotoba wakololo loko toba wakololo alumini munna mulaba yatandikiriza mpola era nze abaana bana bakola ennaku zino byendaba ku social media nga ina okunyenya gundi anyenya kuba bimwagala wanze kalo bwennyimba naye tolaba ku bbeere lyange bwe lyakula tolabye ddala nga tontegeera akutegeera siri muyimbi baleke banyenye baleke banyenye bintu by'umuwulira biri wanagana ku Serena muleka anyenye bintu bye mwagala ate nembala ate nabenga nabo muyomba
Kanyamisa mwagala. Ndabona kimuganja olaba bajja nga bambali. Ibanga success card. Nebye mwagala okusinga music ize kale wano. Njagala kuva mu nsi muno. Nga banzukira ng'omuyimbi. Era imba ennyimba ez'amakulu kuba ez'amagezi. Of all generation. Nga jjajja ku mutima nti kituufu. Mwana ayimba ebigambo. Si kumanyira kukulaga ye mabega oba bya mu kifuba kubanga si bitunda. Kalo kijjeewo kino kijje kunze. Olwo ekivulo kyabadde UK ku weekend kino ekyaliko gamba ekivulo kya Susala UK. Nomanya kyaleetedde ekivulo kyo osala. Ekivulo kyabaddeko Mathias Olukagga, kyabaddeko Khalifa Ganaga, kyabaddeko Pastor Bugembe, kyabaddeko Mama Mariam Ndagire, kwabaddeko Lili Pazo, nikubako ne Khalifa Ganaga. N'ekivulo kyasaze. Lwaki kyasaze? Kyasaze n'ekivulo kiyinza okuba kyasaze lwa muntu ogwo. Nja kubuulira. So bw'oba oyimba music tukolera abantu. Bw'oba oyimba music sigala owoli. Twali mu kivulo kyaffe London kwaliko ebivulo 3 naye batimba Carol ne Africa Band ekijjula ebivulo 3 ebyali bigenda ku lunaku ate abantu ate ne baba obufugu nene mpaka wetwava ku stage. Omanyi lwaki mwakola bulungi nnyo? Naye ku ffenna tekwali yali ataze mabeere bwiri. Ati kyengugamba nti sigala awooli. Ate temubyagala. Kalo good music good music will always be good music. Ndaka njayogedde okubuuza oli nti ekibatu kyali kiti ebiseera ebyo. Nze ekibatu saakifuna nnyo. Ntandise kukifuna nno juzi. Bwe nali ntandika nali sigambwako nali nange sifaananika. Ngera nangambako oba oliko ekikyamu. Nali sifaananika ndi musiiwuufu nnyo. Nga bagamba bugambi akaana akayimba ako. Wimagana kapapa misaaki. Wabula bwe nakubira tukigale. Nyashi n'ataalagiraawo. Munange ekibatu. Okimanyi muno ennaku zino badde tukigere naka tukikogereko kino. Nti otuleeta omuyimbi omuwala. Ennaku zino leeta omuyimbi omuwala nti wuunaze. Omanyi omuntu agenda omuteeka mu ssente gy'asooka olowooza baseball producer basookera abagenda oteeka mu ssente. Babajje namwe mu studio. She's not sellable. Why? Ninga tafudde ku muyimbi byayimba. Onyumiza story mabega wajjira mu Golden Band. Nti abasajja baatunuulira capability yo. Nze kanzulire ku ka story kati nenyubadde akanayinza okuba n'agijjukira. Nze waliwo we baaleetanga abayimbi abalala abato kujoyininga. Afunako n'obukyalo obwali obulungi okunsinga. Era nga bagamba buno bugenda kwanguwa. Like ng'olabira ddala nti obukyala bulabika bulungi bugenda kwanguwa. Buli serebo. Okitege buli serebo. Naye ate okuyimba kuno tekuli, it's not all about beauty kyokka. Kuliko talent, kuliko n'omukisa. Osobola okuba nga toli mulungi nnyo naye ate Katonda akubulesinga ng'ate oyagalwa nnyo. Tugenda kukijja obuteejo mu industry yaffe. Okuleeta abantu n'ogamba nti tali sellable. Kibeera n'abaproducer bano nze nkikubuulira ekibana kijja mu baddawo kane bano batula bagamba nti bakuba omuyimbi bana she's not sellable. Tagenda kuleeta ssente oyo. Kati Duncan ekino kankikugamba oba obadde okikola. Ate olina kwa example nze simanyi manyi okulaba abantu abagamba nti ekyana kirungi naye we nali naakajja naye nange sisobola nange sisobola okitegedde nti omuntu oyinza okumulaba ng'akyali mu mbeera mbi nga tomanya bw'anaafunamu ayinza okukyuka. Ekyokubiri kalo kyayogedde Aneki kibona abaana abajja nga bamanyi ekijjo beeyimirira bulungi nga bamanyi ekijjo beeyimirire bulungi bwabwe na ngeri gyebalina kuyisaamu endongo yakomaawo okitegeera era kati webanoonya abasinga bazaala era nzijukira nga naakajja mu bbandi omwo twali bangi naye nze fokasi yange yali yakukola nnyo
abadankani bali mu tiimu yange nga ffe twasokoleta t-shirt mu group nze bankubanga mawulire buli lunaku kozi nali nkola nnyo ndikale bino mbikubuuza olumu sigambo sibimanyi timu waka naye olina abantu bangi abakutunuulidde era bekuba okushapinga industry nze era neewunya nnyo abana ku federation waggulu eyo oba abantu abali mu driving seat kale ya music timulimu abantu balina okukozesa okushapinga industry eno nti tubakozesa nti oli pira emu eddala ey'amangi tulina okukozesa okushapinga pira okushapinga abaana mu industry eno abaana nakumenyera ojja kugamba kituufu neke kyoyogera bawuguka tubalaba ate endongo y'ennaku zino ate bana bawuguka tubalaba ogenda olaba mwananisa ku TikTok okugjamu engoye n'agenda bw'atyo mpola ennaku zino etwala nnyo abaana speed naye ate ekintu ekijja mu speed mwe mwagikontrolinga mutya nze ondaba engeri gye nkuzeemu nze ntambula ku peesi y'empola mpulidde wa haji paka wentuuse sikaka kintu bwe mba siina sene zikola vidiyo nga ndaazaamu Duncan twaliko ne Duncan setwala speed twaliko ne Duncan ne kolebe wano sirina kukola Duncan najja naŋŋamba way back olisondoza emyaka sindi ebiri twali tulinwa mangi twali wano twali wali ku reception edda myaka ng'esatu emabega Duncan naŋŋamba ne Carlos akimanyi yeetaga concert olunaku olwo yakkubira n'essimu infact wali yogera naye ekyo kyonna kye twogerako yali ayogera naawe naka nekalo tukirowoozeko twevemu tulaluke tukoleyo concert nga kulina nakulaluka tulaluke twevemu tukoleyo concert naye bwe nkiraba kati ndi musanyufu nti nkiddeyo eri omwana eyakatandika kati kamaloba salamu ekibimanya nti industry yenooneka omwana ajja bw'ati mu music industry nga kati kukyenda kukalo kati ngenda kwogera ku byenda bye nekyakalo nti omwana ajja mu music industry ng'anoonya ekintu kimu kumanyika kufuna ssente bamanyi oli ssente z'obwangu eziri mu music industry that's why osanga omwana nga talina buzibu kujja nti ambadde yaddika kaleego kitwagala tukijjewo katono nnyo ntogana kijjawo lwansonga buli muntu mbulamu katonda yina engeri gyamudizayiningiramu bulamu ate n'enkuza ndala kati waliwo abaana bemanyi kati nina mukwano gwange ndowooza kati alina abaana abeefuula abayimba bali apa abakola ki abeefuula abayimba olwo omwana olyegwe gwandagala oli yeyajjamu engoye omanyiza olugambo lubeera lundi kyala ejja kundeeta alina abaana abeefuula abayimba abeefuula abayimba bali basatu naye bonabona saa zino bona buli omu yamugulire omwavuga Subaru yamugulidde Sienta omulala avuga Benz kati abo bekigendere abawala bayaza bagulira buli omu emmotoka naye nga ekigendererwa kyeki bonna bwebatunuulira engeri gye bambalamu ye gye bagamba atundayo lesa whatsapp naye kyenjukira kiyinza ogamba ku Nantongo nti kati baki bajja kuyimba naye Nantongo yajja kukola ki Nantongo ajja kuyimba ebyokushapinga industry bijja kuba byalo tusokeredde ku concert naye era katono nnyo ku Duncan kyabaamu era n'enkuza y'omuntu negyakulidde ematalinga nnyo kakati bobeera ndoza abaana abamu tebalina kyebatiiririra nga talina bwatya ne bwakola ki talina wakuswalira kati zalina famire 2-3 nina ya Jiketi nina ya mama wange nina ya famire ya Golden Band kati nti ekola ebintu ebimu nga ndaba ngenda kubaswaza kubanga bebankuza nabo kulidde mu mikono gyabwe kati n'ebintu byesikola abamu ne bagamba kiriroko
era bw'otakikola ovaako ki. Ayo ojja osanga Duncan talina gw'aswalira. Ab'emiti alabo kaba aswalira. Nze ssebo nswalira abantu bangi. Nswalira abafaani bange ekisooka. Nswalira mutabani wange akuze. Mbala mutabani wange akatunyumya emboozi. Ekisala kikulu. Jjajja wange. Ab'emiti si nnyo ne jjajja wange. Muganda ngo genda kusimu zaffe za bulijjo buzeyo Kalo Natongo ekibuuzo kimu bibiri. Kalunyaga tusomereko ku konsati. Ekirowoozo kivaawa. Finally. Nkoze okumala ebbanga. N'atenye kimwenda. Mukama abadde mulungi n'antuusa wano mu industry yaffe nga nkyawulikika. Nkimwebaza. Kwa competition ennene. Abaana bajja buli lunaku. Naye okugibeeramu omwaka gumu 2 paka 9. Myaka mingi nga bakyakumanya. So ndisooka nkyewalize Katonda. Ate era ne neebaza nnyo Haji Ketti okunzikirizaamu okubira ddala ku ntandikwa paka nga tuli. Kubanga n'ekirowoozo kya concert nze mbadde nkyapika endongo. Kakangira mpika. Laba ate taata wange bw'agamba nankubira essimu n'agamba Kalo time yaffe tukole show. Abantu bamanye ky'osobola okukola, bamanye vocability yo. Jipa wakutumidde. Kyebatamanyi ky'osobola bakirabeko olwo. Jepawa producer. Mutumidde nnyo nange bambi. Kati n'agamba n'ateekayo concert. So Haji Ketti yankubira akasimu n'agamba Kalo yessaawa tukole show. Kirowoozo kyonna kyava wa Haji Ketti. Okay, kiva ne kyeyongera. Niye kimuganda sejjeni mu kusoma wano eno. Nsooka obulizeyo kale. Masa icheze kujja ku mulamwa. Zize ku mulamwa. No, nze kye ngenda okugamba ekintu kimu. Andowooza Kalo okutubuulira. Bafanzi bange nabeera okumaliza wali. Bafanzi bange bansaba nnyo concert. Nga buli wembeera comments obuuziraba bw'ogenda n'okyala ku TV bakubuuza. Buli gwensanga kubuuza okola ddi show. So bwe budde ndowooza myaka 9 nasikolangayo show yonna ate nga music bamwagadde. Made in concert. Yes, kye kiseera kyange nange mu celebrating Kalo ashining. Yes, so. Mwami Rogers Duncan yakutumidde. Agamba ndabire nnyo Kalo Natongo. Nanga makusindikira iyo link abera yo California. Kesi ya link yo liba lwa Kalo. Ndabiko ngenda jimueleza. Mugamba asachinge ku YouTube Kalo Natongo. Subscribing. Okay. Nakanibuuze No, akawama Kalo ngago omuntu nkakasa tukyaweza bbanga ddene. Weeks 3 kati sigadde. Nalabako family ya Golden Band ngabo nti family. Yes. Ngaba bali bakucelebratingira. Basooka ne bankoleyo conference eyaabwe nga family. Era bannange ekirowoozo ekyo yenna yakitandika yali ku bakulu. Era nkyebaza kubanga ekifaananyi kiba kirungi nnyo okubanga famire yennyini esoose nejja mu nsi nejja neeraga abantu omwana ono tumukuziza atuuse wano era tubasaba mujje mumwogere. Ekyo kifaananyi kirungi nnyo kiraga nti omanyi lwakinnakaaba ku press conference eyo era abantu babuuza lwakinnakaaba lisiraba bali bakamala okumusabula eriiso. Bakusabula nno naawe toliddamu kutambula kiro. Nali ali ssanyu. Nasooka ne ntuula bwenti ku mmeeza nga ndi ne bakama bange nenzijjukira we najjira nga ndi mwana muto nti kati batudde wamu bonna ku mulamwa gutya gwa Kalo Natongo ng'omuyimbi ayimiridde aggumidde basaba abawagizi. Ebimu ku bisonyo kati ebyasinga okugaba papa yayogera si kubagatta kyokka n'ebintu bye baayogera bye nali simanyi nti babimanyiiko. Omanyi abakulu bamanyi okulaba omwana ng'akola ebintu kati nga teryanyiga nti okubya hiti teryanyiga nti oba okola bulungi oba ogenda kyo kiba kitambuza. Naye ate ku olwo lwabyogera omanyi bamama ayinza okulaba nga oyise bulungi biki n'atagala kukugamba nnyo nga bonna omanye nnyo oyinza omukinako
Yes. Kakati kuolo bayogera buli omu yayogera jjukira buli omu amukwasa akazindaalo. Buli omu n'ayogera ebintu bye nali sisuubira nti babiraba bulijjo. Ne banjagaliza ebirungi. So nawulira ebigambo bye nali ndudde okuwulira. Kubanga kuba nava mu bbandi ndwawo nnyo okubeera nnyo nabo. Buli omu ali akola bintu bye twesanga we mbeetagidde naye si nga bwe twali awamu. Twakoma okubeera batyo nga tuli mu zi tours zetwabeeragamu. Kati ebigambo bye baayogera ku Carol Nantongo nengamba bulijjo mulaba bulijjo bino mubiraba webale nnyo okusiima kati okusiima neekabawo naye nga nekiyinza nti balina okusiima omanyi lwaki nti Nantongo alina engeri gyayingira mu bbandi n'akyusa ate ebbandi sigamba nti kukyusa na music naye okukyusa abantu nga babali mu kibiina nti Nantongo neyalaga ababbandi nti abantu babeera ne ttiimu nembaserabidde ate yabalaga nti omuntu ava mu nkola ey'enkadde nobayenda ku bifaananyi ebipya okitegeera that's why nti olaba nnyo nti omuntu osobola n'okozesa social media yo netambula wadde oli wa bbandi ekiseera kati oba oli awo olaba mwina ntume natamba n'ebifaananyi nakuba ebifaananyi byakabi so ndaba social media za Muli Nantume zinsanyuka mwezi akyuka mulalamu kati Nantongo yajja mu gurupu Muli Nantume tafugika matu alwako mu gurupu omugamba nemana na ttiimu yakabi okitegeera kati nga ttiimu netugeseranga mu Golden Band tiri egyo munyama naye gwe kankulieko neki mbadde hard working nnyo ngenda kwewa credit zokwano wendi tubadde abantu Judas ne Carol kyekiyinza okukwawula ne Judas bannange saagala na kibi nogaa nti kiyinza okunjawula ne Judas sikiraba era saagala kibi walikifunyeeko ekirowoozo ekyo walikifunyeeko ekirowoozo kyalimu eddakiika nga 2 zaali dakiika 2 Stan yali azze olakirowooza kutoga nti Judas gwe osana kugobamu dakiika zaali nga 2 era bwe zawera 4 twali tweterezezza dda kubanga era tuli bantu tufunamu okutaba bakita kutabagana babita kutabanguko biki ne muyombamuko ne mwisikamuko naye nze ne Judas Mukama yatuyamba nti ffenna tetulemera ku kintu tuyinyigawo eddakiika ezo okeera ku matala gwera diva tugenda wano twabiriddeko dda kati obusungu bwaffe tetubukuuma nina ekintu kyensinga olaba omwaka guno oguwedde bamalaje bangi bayawukana n'abayimbi baabwe okuumya otya omukwano gwo ne Judas ne famire kuba olina paati ya famire kati nze ne Judas twetegeera nnyo ate twafuuka famire nti olina relationship olina famire yo eri ebbali anti olina Judas twafuuka famire nti bwe mba ndi waka wa maama amanyi ndi waka ate ebiseera ebisinga bwe mba ndi wa maama abeerayo bw'abeere wa maama we mbeerayo kati ffe famire yaffe yeegatta kati oba olina okutegeera ekyange nange ntegeera ekiki ate nkulimba sikulimba dyanka nenimbye tewali kyenimbye yakugamba tuganze ku concert enegera atambula etya mu bifo batuvudde ku Africana twakoze ebifo 2 Africana ne Maria Fule Masaka mukono mwamulekadda basooke bajje bajjuze ezo tuleke tuteekeko ebirala abaddaira ne extra yeeyo mukono mumwagadde kutuyisa bbalibbali ati keti bwati bweyategese tugenda kuba Maria Flo ate Africana okay kitegeeza omuntu alina kulaba bwaba takulayo ku Africana akulindira Masaka kitegeeza nti bwoba oliwo e Kampala tosuubirayo tulabe Nansana kituufu so jangu tulabe ku Africana tugenda kubeera ku Africana mu Kampala wano Africana 3 nga 6 December 3 ordinary mitwalo 10 VIP emiliyoni 3 table ate Masaka Masaka okunywa emitwalo 2 VIP emitwalo 5
abatebe emitwalo 5. Masaka mukutandika okuyimba oba ojjukira okuyigira zaali sente mmeka bw'wasookedde oyimbira Masaka obundi bwasooka oyimba Masaka baalinga ku mutwalo sikyo agamba tebakupangisa nze tebampangisa kale kansokere ku kambuuze kalo sente ki baali bapaddeko mundu ng'otandika okuyimba noga bampadde sente kale booking era baze kuweera wa soko ndimu kyaddaakane booking yasooka yali ne bazikuwa n'okubakanga endongo empadde sente zino era wayimba wa nange sobola kujjukira wa we nayimba booking yasookera ddala mbulamu mugazo sente zisoose mu ndongo okumbuukingi bambuukinga myaka mingi sobola kulimba. Okay, neke ndowooza kale tumweko kubawuliriza then tukubende ku ndongo za kalo tetukoleka na mutota kalo wakagenda okuteeka yeebake neso abamukana tetukyebaka walekumsala ntuukira ku nsonga kalo wuuyo tumukukwasiza wanje saba waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh nyimba sawa bali kusema tujja kutwala basempeewo wanje yes tosuka tojja kusuka era waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh sigama sebo gamute sebo wale kusema sebo yes sir. Jemo kasenga ina sente oyinamu kuserozo njagala konza zazemu njagala omuntu agamba nti omuntu alakusonda kati asula esente meka weyagala ordinary ticket ya mtwalo esatu leero mmeka weba wasigadde ndozo wasigadde weeks kwa hivyo 10 alomalo 10 suno kusulusulo 10 bwetutuukira mu mwezi ogwa Desemba nga 13 sebo kale sebo ndi wano ne kalo ne Duncan sembere Masaka nga meka nga munana Maria Fulo funa emitwalo gy'ebiri osembere Masaka ku Maria Fulo naye kibuzo kyagenda kukubuuza kyamaanyi era muganda nga yogera yagala kwogera tufunayo mukyala kati wakubanga luli mukyala njagalayo mukyala abasajja baleke era nsebo kale sebo we bali tuwuliriza sebo yes sir yes sir yes sir oh amen yes sir okay ali machinje ku kote yana ini chichambula ini ita ku 070312333892 kwa wamuyita muganda wange tubeere nga tusobola okufuna kangi refreshing bwentyo tubeere nga tusobola okukwatagana ffenna so noyita ku WhatsApp yaffe ey'emmanduso nayo kangi kole bwenti ebadde off kasooke malo gitereeza neddakani nga wasoma eyaawo waliwo abali ku Facebook abali tokotoko Douglas Pro ali mu Lwengo Douglas Pro jasembera Lwenge abamasaka jasembera nga 8 ku Maria Flow mitwalo 2 awe Masaka onagambe bino linnya kibenizwe tawaga yoli omusajja wekiri bisa
Kana ndio kwa sababu nyinyi bisao wamulindemo. Ajako neno. Yaga mbona mwanga hiyo video se. Bali mkuja. Ajako neno wali wabamunonya. Sajja wa. Jambo kubaka kiboko. Hala. Ntori yini. Sebo. Kale sebo. Amina. Nani yawuliza wadde ototo Abasajja kironga baweki. Azuka ira weyokera wekera. Leka star. Odo situlo. Kalkwate Ila inatwaanza kuwa kusidia sawa. Kale nyewe. Aisha lirudawa. Nansana igamba kyongeza ku ddoboozi. Gwasinga Aisha. Oyinayo go. Kamuyimbirawo mu matu. Kankwate yo mulala bade nkomi kweli nikanyongera kwa wangi. Leka kittemu ekyo kyayogedde. Omanyi munange mba mutulaba ku outside. Batukwasaganya kino kiri. Muba mutusuuliramu bingi. Naye ate era still tomanyi biri ku ttebo. Bitulina. Ate era tomanyi bigendwa bya muntu byayagala. Judas oyinza okuba ng'olaba talina emmotoka ng'eyiye. Naye ate alina ebirala byakola. Ye byalaba ebisinga ki? Webale nnyo. Nga byayagala asooka amalirize. Alyoka Judas nno ye musajja gwe mutamanyi nti ye muntu alina ebintu ebitamulya nnyo. Ate alina byayagala okusooka okumaliriza okusinga emmotoka. Naye inshallah ejja kutuuka ng'alina byamaliriza. Oba byetumaliriza bye tuli mu kukola naye. Nafa abazina batusabira daga. Iba nange yawona Judas. Ali okay. Kumulaba no ku press conference. Ko yawona nindudde. Tete tusabola kuba ogenze mbulamu. Muruba tumusubire. Tumusubire buno bonna. Kotidde. Nanga wasime anja ensonga. Nekalo wali walwawo nine ebintu bibero nenga nti walwawo. Okola sho. Akati ku concert yange tugenda kuyimba. Mwine bitu tugenda okulaba nange tukoze wali walwawo. Ndikalo nga sina bakuta. Yes. Wale tunyanya myembozi tuyinza noke tujja kesa. Bingi byensubira mu sheno, bingi byenkusubira mu. Alo omuntu bwona ati asobola okukola kino, asobola okukola kino, asobola okukola kino, asobola okukola kino. Njagala nkubireko ku tooki ey'omwaka ogujja. Otya? Nga tumaze show. Next year. Era mikwano gyange bafanzi bange mujja ku concert eno. Ate mumpa amaanyi agagenda otta ennyimba zengenda otta next year. Kubanga ezisinga vibe ezimu. Oba osanga sizibawangako. Kubanga nze muyimbi ayimba buli style n'engituula bulungi. Kati next year ngenda kuba ku vibe endala. Era mwena bampuliriza. Abudumulasi atukola. Bamukadonka munakubalaga. Ojikola ndakubala star smart. Ate uliriza. Ya juice zabudala bunno. Ate uliriza. Inza ati kankubuulireko ne wenyimba kadongo kamu. Binyuma. Kubanga okuyimba nkumanyi. Kakati style zimbadde mulowooza nti simanyi kuyimba basizikolanga. Ogenda ziwulira next year. Collaboration z'amaanyi. Kati mumpe maanyi. Kubanga okuyimba gwe mulimu gwe napatana. Ate ngenzo ngokubukiramu ddala. Kalo sigira ku kifaananyi kya concert. Njagala kunsigala ku kifaananyi kya concert. Waka kyolaba ngambye ekyo.
nsigira ku kifaananyi kali concert nga 6 December yaso zitwazitandika dda mu October kitegeeza zitutte emyezi kimeka tuli mu gwakubiri tusigaza kati nnaku ziringa 2 mugenda kula concert y'omukyala waje mutalabangako yes kubanga tuli mu kugezaako okukola mukama abiteekemu omukisa ate nzikiriza biveeyo nga bwe tubikuriyetinze mujje mubirabe tickets zaranzofuluma zafulumye n'abazigula batandise ozigula mukama mulungi naye era zafulumye abazaagala musobola okuzifuna mujje ku show yange mulabe bingi mumanyi nti simanyi kubikola bwe mutammanyiko nga 6 December mugenda kubiraba yes Kamila kwa boys dormitories. My boys dormitory. Bambi Bruno K Nelly Lupazo. Mwebale nnyo. Omanyi banzikiririzaamu nnyo. Bapushinze show yange okuva ddi bwe natandika. Bampita ku live zaabwe. Kalo jangu tutunde ticket. Kalo kubanga bagamba twagala tukole kye tusobola naffe tukugattireko. Nkalo wetaaga okucelebrating wetaaga okucelebrating wa amina nanga yayogera olaba abantu bawagira omuntu alina oluyimba olumu Nkalo wetaaga okucelebrating wa nti nina ekintu kimu kyemmanyi toswaziza mwana wa buwala era lwakati gwolina weweetunula n'omuntu biseeresa tosobola tunga capability eyo nga gwe gw'omuntu nti naye waliwo omwana ali ku university right now atuwuliriza waliwo omwana eyakamala okusoma atuwuliriza waliwo omwana agezezzaako ne bigaana naye nga yeetaaga baako ekintu kyalabirako kati gwe ekyo ekintu kyebalabirako obudde buno tulina obuzibu mu ggwanga naddala eri abaana abobuwala bimu ku bizibu bye tulina ng'eggwanga sikulimba nanga ninimbi ebizibu bisinga mu ggwanga mu sasa omuntu walikeno omukazi nga alina obutono gatazaala omuwala ekizibu gye tulina bw'ofunayo omuntu gwosologana nebeeranga gundi si kyangu abaana batiisa abaana baabwe genda okujja mu kuyimba ekyo naawe ndowooza okimanyi togenda mu bintu byabayaayo ebyo simanyi mukadde yakigambako mubugenzo byabayaayo mama wange ye muntu asinga okuntegeera ennyo nze kuviira ddala buto bwange saalimu emakuze nti nga ne bwe ŋŋenda ne mugamba mama ngenze kusula wano ajja kukikkiriza kubanga kuva waka nali mwana mulalu naye nga sirimu emakuze obyawula kati wasula ebbale ebwegweru etya mudaka waire wali upa mutsuno nakyogera nemuwakana nze siwadde mwana mwemakuze byonna bimuwulawuliddemu ndasobola emuwulira bintu byammwe mubitandika bigambo kyova olaba nti nze maama wange yanneesiga nanta ensi nagamba genda okole kubanga bwe nali nzija mu ndongo nze najja kunoonya ssente kyusa waka naye amaani nakira Duncan lwaki akola ekintu ekyo yali akirira tudde ku show gega mazima genagamba Duncan sikirungi kwogera mazima yali ati by the way kanjogereko ano ekintu kino bakyala ba Duncan abo olina kozi bameka bangi abamwegwanyiza bugamba abamwegwanyiza alina abamwegwanyiza bangi naye simanyi balina omu twasimanyi naye kale mukyala we kanabe mukyala we mukyala wa Duncan tasobola kukkiriza nti ze ne Duncan tewali kyali kibaddewo takkiriza naye abantu gye bali Duncan oyo mulawe yanfunira nalina emyaka 18 we namumanyira ali mwana muto nali njozezza 17-18 nga ndikaana kato oyo nga yansaza oluguudo oyo
Ndoja uzane mukadde. Ojambo suri asanda Ebintu byaffe tubyanguye amikiriza kwambaza engule omanga wema waffere ogonda nga siponji oli matabalala boji kati dda kanimbi wapanda olaba nalina okwamulemerera nga mulema mulekotosimamuja ototune yimbi wapanda olaba nalina ate singa abadde oluli yayimba ne bunene waki badde nsobodde oyimba lwe tuteekako yimbi wapanda kala yimba wane nanyini woolumulembi ate nze ndoyimbi omanyi nze lumu nakolako ekintu kati kanfe nagenda mu studio nalina akayimba nga bakayita mukwano mana producer afulumya akayimba kange bulungi akampa neweewulira bwamala okukampa nkaziteekewa kati alina muno buledi omanya nakiva wokumanyi batekamumulekati nenkawuliriza nenga nze kayimbye nti kati ekyobuzibu nteekamu n'akamisa akisemakulu anti nali nyamisi nenga producer nenkasanga abantu bonna asa shiti yali papa misaji nengamba nenkasanga abantu bonna producer yakola esiridde mva wanongo kajjemu n'akajjamu sokoleka tono tonja kumulabo kati kana waliwo akayimba kashiba akagamba goliranya kufaananya atanaavu akayimba katekwa kamubonyabonya kakakolewa makolewa baseball goyi atini bakwati ntawabuulya bizibu byasanga mu studio atini kyaliwa panda kyaliwe ate okuba atini nolimba yalumalako ekiro kiramba ngaali mututereeza kubanga bulidde kala ina wayimba nempulira mu birowoozo byange nempuliranga panda mpogumuluma imagination paper gyebadde ebikonde bimeka tebasobola kuddamu baseball oluyimba gye wali okoze kuloga lummenye asobola byogera wabula nze nzimanyi mmere okumpi zimanyi kama yatera okunzirika namasitizo ligi nangamba kazi yakusumbulira omulimisero endako baproduce ndeka omuyimbi ayimba baida omuyimbi wafaayo sijja mwogera nebiddeka naye producer omuyimbi yavaamuko nga oyimba olina oduddamu ekiro saa mwenda nga avudde ku show yimbi eri afuna producer nanga neyeebaka n'atumya panado extra nelita 3 ez'amazzi muluma producer yava n'agamba saagala kulikonera musajja oluyimba omusajja ajja namala nesaawa ezi walikodde ennyimba 3 okola bakwatayo kigambo kimu namugaa kati awo twakomeddamu mpaka bwakiteeza nga omanyi wana wimba Sunday school nga backup amusinga amaanyi kati olikyakola okimanyi naye gwe byaddala era baseball yo n'abaproducer bano beetaaga credit ebyaddala wetubereyo mu studio mangama omubiwulira awo waliwo omulimu ogukolebwa mu studio nandi kalo gye nakwebazizaako nibaddeko mu studio naye ndaba ng'okola naye naye muwulira mazima abayimbi temucreditinga baproducer nze bacreditinga kubanga se mu bubi se mu bubi naye nina studio gye nalimu nesangamu omuyimbi banange nga bamugatta buli kamu naye abakuba endongo teri producer tabana makenda ku studio naye neolimba buli mwalina makerenda age tava ku studio extra paracetamol waliwo abayimbi endongeeka bevuga tebakuleeteba nenga wabuwaya gataka era lumu omuntu bwemuleeta program nga omuyimbi tandi yalibaganya kukyalakyala ku program zikutte olifunayo program ekyaza abayimbi nga bali mu studio live nga bagamba leero tugenda kuletinga big guy yagenda mu studio mpate kyakula live exercise kamera zibeerawo ojja mu studio katonda mugulu ojafuna abayimbi aba
Yale wala kuchana kwa hiyo program. Siba sababu jafuna mimi Chinaona. Kati ngolo imba lwatwakola ne King Sara. Mende malukule. Tafala kwa live. Malukule kwa live. King Sara ibimu kwa live mu TikTok. Nakyo kyangambi. Era program egenda kukomena ko. Nanonya bayimbi bachaza arachabalaba. Ne ba sponsor ngate bayali. Ofuna nyangamba. Ngomime mukubera ba. Owayi. Twale tukusaba. Ojawe ko wala. Uche jayiyo. Agenda kwetu membalala. Yetu meraka yi. Talimu. Ine chivule 40 potro. Alwadde. Mukana era kama tali 40. Omusa ku papa zingalya mmere. Nomwe wajeri wachadi. Olisho disazizamu. Esa tegedama sazemu bakubira. Kati uche jayiyo. Ha, siri. Wo. Nebe atabamba. Producer bakola omulimu. Naliko mu studio mu. Bakola omulimu ze kubuya. Bakugata buwaya. Andi nali simanyi. Ba producer bano. Oli ayimba ekigambo ABC. Aina ngeja bigata walo gwe pal producer kwenda. Besi boya yagala nya abayimba. Newo batomanyi kuyimba. Asobola okuzaamu. Kana ngoso kunyimbisa. Like asobola okuzaamu line paka weterera. Mukolero luluyimba lwafu. Kubanga sebimanyi bya. Naye waliwo producer gwe manyi. Oyimba nganfo nakola Nabiwa. Mwana mwende gono. Ina kwa best boy. Oleko beko kumimbi musulu ngagenda. Twala Sembeza. Ona bazayo. Nuka gendo yimbe. Gendo yimbe munene. Mugagenda kama ndio bakuliriza. Ona kubuya. Obo ino okuddayo Nokana kola sente. For example. Nasikola. Mazima ga akumira awo. Bazwagala ebyo. Oliza. Ono mulaba teya bachita kwa yanta. Mutama. Tubade mu studio nga tukola. Newe tokoze yange. Lakini kowe. Siwo mula bulungi netala nnyo njogera nnyo. Kali ntuso okuyimba nangamba akalo no sigwe. Nagala. Nagamba togenda kumpa kyenjagala. Nagamba mulamu eddoboozi likutte nnyo. Udde refresh. Nange nvaayo. Nali mu studio. So no siye muntu agenda okugatta. N'okuyimba. Naleke bizubiri mu studio. Nali mu studio. Ebibyo byali biri. La producer asaba empek. Ninga nanga abadde wate njagala empek. Abadde wawuliriza. Kirungi kye nayina. Bwe nagera mu studio okuyimba ebyange. Nali mitiyana. The producer wa Fala. Uchege. Nange ndifa. Tetwayimba buyimbi. Yena samu ebigoma. Nino okutuuka kampule buma byampiseeko. Kulanzaka nyine nzikama nduko singe oluyimba. Era producer yamanyi kumyokola byo lwabiri. Oba byali byambazira tonne. Nyanya. Waliwo omwami. Yankubira essimu. Noyampereza message. Nampereza voice note nangamba. Agaro ndi muyimbi. Mbadde nsaba kunyambako noli bange. Njagala tutwala mu studio. Ndukole naye sente sikola ki? Sina. Nenda message eyo nenjignoringa. Naddamu. Nemubuuza olimba basente mmeka. Nanga emitwalo 3. Samubuuza nti olimba luli lutya oba oyimba otya. Nga mubuuza enamba y'essimu eri ki nga nteekako oluyimba. Sente. Ng'owalinga sente. No, sente mmeka ez'oluyimba nemuweereza sente ezikola oluyimba. Naye muganda wange yakwenda n'akola oluyimba. Oluyimba alukola? Yes. Ne bampereza project ngiwulire. Kakati ne munengamba mitwalo gyange 3 gagenze wano. Producer ya producinze kino. Producer aizo naye producer amanyi. Producer ayika nedda sibamanyi. N'omuyimbi simumanyi. Naye ku engeri gye yakolamu oluyimba nze ngamba yanjiya. Yakugatta. Engombo baya jijjawa. Ekyewunyiza. Ng'engombe muleka. Nzana ko limalo nsenza mpiti lifundo. Ndo mukago luyimba. Agayimba nakampereza nekawuli. Ng'ebidongo bimuleka. Ng'ebyaddala kituufu ekyamaze talina kuyimba. Nze nezu. Naye ate
nagamba kasita mukoledde kyakola ki kyabadde ayagala webale nnyo naye bambi yasigala mpita manager ka era nino omuyimbi wange kati producer like yatubba producer teyababba omuyimbi wamwe yakona okuba nno okubasa mu studio ennaku ezi kati nze kati kamabuleko muno mutambulira muno tubeedde mu bintu by'okutambuza ennyimba music omusajja yankubirako olumu omusajja nemukulu museyafe yokweya dankani angambye gwosa okutambuza ennyimba ku radio konze nangamba kati sente mmeka sina nokuliza luyimba nemukulu ojja kumpayo ekyataano yaziina ng'akola kinga andeetera ekyame ataano oluyimba ku flash ngenda ewaka nenkuba oluyimba muwuufu ngalokuwa oluyimba muwuufu galuvuga janya ekyamazima nga nyanya ne presenter gwe ngenda odduwa n'omusaasira okumbula okitegeera simuddize kyataano nkyagala olwo mwalimu emyezi gyange gyennyumba egyo etaano ne mmuga blood n'oluyimba nga lubulamu nagamba lubulamu ki kale walukoleddewa ne mmuga kati olaba zino sente zewampadde ngenda dokutera ku radio z'emiti ne ngamba ate ezekambala konza ezekambala duddu balugobye tunafuna producer w'amaanyi ne ngamba kale nange ntwakwedde emiti nange tuteeke ngamubaina kuyensa naye nga nkuba kusaa 7 ogwekiro kati ngamba nateeko no pressure y'amaanyi anatanga odumu kubeera ku ofa yange waka oluwulidde nsanze lugwako negwe lyoluyimba kati olwange nali nayimba bubi natulyerembye bubi ayinza olwange newuliriza kati ba producer yarowooza mutwede tukole bakubiri namugamba deletinga buli kimu nga buli kikanga wali oyimanga success card nva kuki okugaba collaboration oba okukola collaboration wange ezimu sigamba nti nze nzigaba collaborations zange ziva mu relationship zetulina n'omuntu oyo gwengenda okukola naye oba mukwano gwange oba ngali extremely talented like nga muntu ali talented nnyo ng'era bwe naakola naye oluyimba ndaba nga kiggwa nga vocally nga kingattako nga vocally kimutolako kati gwenza okukola neddanka noba okutoolako sinakutolako butozi oyanziika buziisa ate wenyimba sinakuziika kuziika nakuziika oweyinga bingi nnyo naye okusingira ddala ennyimba ogenda kungattako ki ne vocal ability ye yeetya kuba njagala nnyo okuyimba n'abamanyi okuyimba kuba bamanyi okuyimba bandeetera okuyimba ennyo era owuliza collaborations zange zonna zitambudde bulungi kozi ziba muli kyenja Christopher ndeba kuyimba bana dakani yimba bana kwetawulye mwana we alimu ekyenjawulo Christopher nansinga yimba banjawulo nnyo amanze kale byange biweddeyo ne producer olero oluyimba ne Christopher ndolala baseball ne bambi ama bakudakani baine nolo zawele pada taina oyayogera mazima oyayogera mazima nkubulira mazima katereko mbu wano njogedde kibi ekirwa mbu kolabo yamutolamu nawe bambinzi yamala abantu bagambe nga nze nkolera abantu ng'okolera mugaati nze waka ninayo mugaati emapolinikwaliasokongolyafubireroofu olina kibu bebikiizi naye olaba soka tononyo olaba panda ate yakola munyinakola nekala ekikati kaliko ng'omuli omwenu naye kati abadduka ne Gloria Bogi siga yasinga siga yasinga nga omaliriza tumaliriza ntegera ebigambo byebyosolekera omuvubuka enamba gwenyinza okufunira pesibakaba
Basi bakaza. Tachikiriza. Basi mu studio eyo. Ndikujala hiyo. Olikukyala hiyo. Nange ebintu byenjagala okusooka mbayita mwenna concert ya Karo. Nga mukaaga Desemba Hotel Africana ne nga 8 Desemba e Masaka ku Maria Flow. Mujje mulabe omuyimbi ayimba obulungi. Mukiririzaamu nange nja kubaawo. N'ekirala mwebale nnyo okwogeragana music. Mwebale abayimbi bonna benkoze nabo nkyebaza kuba be banfudde kyendi nange. Bakaro banzikirizaamu nnyo. Contact yange ayagala okunfuna ndi ku 0758 6193 Pola. 0758 619387 07 58 kagamo 93 87. Guliembo gyako. Muyimbi nno yayimba bulungi. Namugwedde olimba olupya. Mwaluwulidde? Olulwa. Olupya. Nilikuwa mbadde njogera naye leero ng'era agamba mwana muwala Bobi mbu simanyi tamanyi kuyimba. Nze ku lwange bwe mpuliriza bamanyi okuyimba. Bobi ayina something unique in her voice. Puliriza. Lwakoma abaana Uganda temuwa kintu budde ne mukikubirawo. Ekituufu. Okitegedde? Ayinamu ekintu. Kiri unique. Kasongo bolawo. Alina ekintu ekiri unique mu ddoboozi. Kale omanyi music. Owulira? Naye omwana oyo Yetaaga guidance. ffe bwe twatandikira mu bandi baatuyigiriza bwe bayimba ku live bapafominga kati ayina ebyokuyiga mu mwaka obudde kati nedda sikolera bantu njogera mazima nze bonna abaana bato abazimba lapa nsobola okulaba nti ono asobola okukola kino kati kyova olaba akayimba kali ke bayita seme bw'oba akawuliranga baali baloza simu na Uganda ayina tooni ennungi naye just eddoboozi lye tannamanya kituufu kya ulikozesa bulungi but amanyi okuyimba. She has the talent. Abulamu vocal training. Yes, like I never to like. Why don't get a producer abamutegeera? Sina ba producer. Muli amanyi vocal. Naye laba yo nga omanyi ntoyinza okujja mu industry n'obwira akayimba ne kakolera. Okitegedde? Watubera okukolera ate ng'okyalina okuyiga ebintu ebimu. Kati omwana mumuwa obudde. Napote omugwa mumuwobudde Gloria ayogera yamuproducing no nze siri katonda nenze mbabuulira njagala nnyo abayimbi abayimba naturally era nsobola omutegeera ng'ayimba ne just nti nagambye abannayuganda abamu bali ignorant nnyo nno naye Glory oyo is talented amanyi okuyimba ali talented ate mbabuulira kizibu nnyo Glory oyo kigenda beera kizibu nze mbabuulidde like musically ayimba era buli baluyita nnene nnyo kweli kuyita omanyi Duncan wayinzikiririza olwo oluyimba omwana olwalina ne John Black si omu gwe mpulira kati ati uliriza waliwo ennyimba nga buli luyimba lw'oyimbye olina engeri gy'osawundinga okusinziira ku lyrics ne melodies ze baakoze kati nze nsobola owulira Bugi ne mpulira nti alina eddoboozi naye mumujajinga mangu bw'okubanga ate eddoboozi liri waggulu liri sharp waggulu
kati bwayimba bwati ku gundi ku sound namulira ngabo alekana okitegedde naye nekitala temuwa confidence kuba muba mukuba utamanyi kwa mama ule nawe choliko wano abana Uganda ate muziki mulungi ambaye za mwana muziki uli omukadde gwe yasokerako simanyi lwaki nado mwana ayimba bulungi weso jekalo nada omayinde yakende weso jiwa cyamugambe kiri nze cyangwa muri amanyi kuyimba naye amanyi uli wotwa some producer era naye mchali wange yamuyimba imba producer wala producer yafuna akatiba kumanyira mbo ngutomanyi kyusa ngama aichako binti nzake kila beko nsino yenda omuntu atontoma navayo nga tuyimbidde akayimba k'omukwana kalungi ninga kimu kisoboka pa karo nzenga ndaganda mumwe mu budde ati ayige like buli wogwera ngo oyingidde mu kintu nokirwamu ebbanga otandiko okuyiga buli kimu ate nze ebbanga ntisagala mu mujaji ate muwanya amaanyi ate kirungi ayagala nnyo kukola ayagala kyako ayagala nnyo mugenda mulaba ku wano one day mwina abayimbi bamwali mukubyeko nti bamanyi kuyimba right now bali waggulu be bato so buli bwe mumukuba mumwongera maanyi mugwa mwongere naye nyanja okwongera bana Uganda amaanyi naye mugambe tugambire Bogi kali ka video kaweddeko akalala ekyamazima omugambi awulidde video yatadde atuwa akalala kali yatadde oluyimba atoya akalala bati ankalimu nneke yoweko tulioginiwa nenga tugenda mukoza kinya mukaaga just what I'm sure tukulinze fa bagenda okusookayo na mukaaga December lugenda kuba oli mu tawuni kwa Africana nga tukulinze fa bakusookayo kulokuna press conference kwa Africana olukuna no press conference abakuna so mikwano jange bena abantu Africana hotel Africana yes sir okay abanzo muje nga mukaaga December banange mu celebrating Carol mbayimbidde obuyimba mu bwagadde vira ddala ku ntandikwa tisiddangako mabega wabula munyongedde kugenda mu maaso mwenna mikwano gyange abampise ku mikolo gyammwe abampise mu mapaala gammwe nempafomingayo mujje nga mukaaga December maiden concert yange mukulu chimba oluyimbyeko kumbaga yes sir mulaloga ofumbulo tebujja kukola no yimba toliba olode kukumbaga wange yimba kumbaga ofumbulo tebugenda kukola ofumbulo kubanga yali akaboko olujja nga bekubidde mu kidaala olode kukumbaga notegera tebujja kukola so sibirowoozangako kubanga kati ng'oyimbye emikolo mingi anti bonna benyimbidde mbalaba bali mulaavu kati sisobola bbiramu toyawula ntumiriraako kuona omwana ani Sarah mutumidde nnyo yebala emirimu gyonna ono bodyguard woli kati ngali kizibu kuona kuoli yakola besiridde nekiyinza osolimba ku mukolo gwa ddakaliwo toga bufumbo bujja bwange yakwogera kalo bayi mwebale nnyo tuwuliriza bambi mwena ababaddeko nga mukaaga December ngenda kwera ku hotel Africana bambi bafaanizi bange mujje mumpagire ate nga munana ngenda kubeera ku Maria Flow okwingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 ku Maria Flow then table emitwalo 5 ate ku hotel Africana okwingira emitwalo 3 ordinary VIP emitwalo 10 ate table za milioni 3 agala kubukinga tiketi za fulumi ziri ku Papa's Sport e Makindye ziri ku Jude Color Solutions neziri ku Pacific Bond e Najjana Nkumbi oba yagala okutukubirako osimu eno 0704 94 2353 0704 94 2353 0704 94 2353
Okay. Mwenye abantu bechiro basomera mpola bakwa tutamba ekyo twana ebintu bingi. Tubaako. Tumalele kalo na ntongo. Naye kuyimba kuzibu. Kuyimba kusikwangu. Ndaka nyokulabye. Kristo panga yayimba. Kali nsasira nnyo omuntu yakola akayimba ngakubulire. Ogenda kankubira bayiza. Amore de bokuti. Na. Abana bekoze ebintu. Yimba. Size mutya baganda baffe. Bubukedde. Bwakedde mutya. Bukedde banyalike. Waawo. Muzukuke tugende tukole. Mana ngeni wakabinyo sikwewana. Ngatafugika. Na yeru mwana jakwerija mukenzo jakuwa mwana endongo. Neko omwana lumuwa jakeza jakuwa mwana lumu endongo amwerijjako. Wamulabye ku Serena. Kenzo mweri jako inokuwa nawe ine endongo. Anti Kenzo agize ku Serena mushade bitalo. Nenda ba VIP nga yimiri. No kubanga wawe ine endongo. Nengamba ono mukulu agama mubambese mutolo. No kubanga nawe ine endongo. Ndoza mukulu agase mutolo ndoza tube naye ku wiki ejja. Labyo otya. Wanja awe tuleko space ya Sebata. Sebata agenda kujjawo nga Sebata yangenda wiki esembayo. Sebata agenda kujja December awo nga 2 awo sa. Kale kati ani mulala ine usho biga yaje wiki ejja. Nikalo mulali. Kale. Halo. Ate waliwe namanyira yavaawo. Yongerako. Sibula. Tukatuje tusibula abantu ko wano. Remember power. No. It's super power. Oh no. You are calling your castle. You are calling your castles. Zedi mutendeke ndimo mubyomukwano ndikafulu njagala simanyi balutaza mubyomukwano simanyi balutaza njagala mbaka kasensine gulu bobeera nange binyuma baganda bafeka tubazibula ngo omuntu eneeyima mu Kenzo tokwata ku Kenzo nga tolina ndongo kyekisookera ddala ekyokubiri jangu nga weesooka Kenzo ntomusobola mu ndongo nga weesibye bbiri nga wanywedde amazzi walidde buli kimu fasobola nti Kenzo mu performance muka mundongo hitse nyingi muka betukera kumoja tugamba ona mugamba semutolo tudda waneno nga achadde wantu bagamba tutule wali tukube hiti ku hiti feke niyo tuyinzova mu studio atwekubye ebikonde so musuuza muveeko omulabire ddala eri wala abamwesimbamu olina okubanga olina endongo kakye tubasibulira nenoko lwaliro banange kamba sibulira ono muyo olwaleero mbagaye nti nze ab'Emityana mbatumiddeko Mityana naye mukono gwe bamuyita Guleja supermarket ali CBS ali ku Banda stage webale nnyo ku Banda stage naye nga mbatumiddeko ab'Emityana mbaagala nnyo atumiddeko bantu bonna abeera makindye abatumiddeko buli omu awulize Mamso nakula Mande mbawa mugana DJ Neck andeswabulu kamera pa tusaake bya YouTube bonna byonna nga birina okuba tumideko mami Paul CBS digital tumideko mami Paul tumideko chali wafeje moka senge tumideko bya Ruhanga nomiruja zidungu lemo dekeyo negundi muyimbi umunyarwanda gobaita Kevin Kade niwate tubadde kumazina murude kumiyami ndoro bichenda hadungu ande kumiyami Kevin Kade ngijitude kubideka onangamba ndi busy nenga mbasi ulido nange mbatu babagane onakulemanda olujja akomata komulambira ani huyo sebunya yingide very smart sijaba kuya wayamba akaokeko kawulire eri nga ayingira noma yanti embere ekyo sebukiti olwo sente ziyingide abakwasa bagukumpi newala kibuka ayingide kibuka guna ayingide ne timu ye yonna Farida Bongole
Etubatadde. Abanga bagenda ku musango gwa Haji ne Hajati. Balika bagenda ku balina fayiro nyingi balika bagenda ku musango gwa Haji ne Hajati. Gwo musango uno gufusi omusango. Akumata kumira mpera. Ayi Mukama kuma maso moji.